Ku ntandikwa y'omwezi guno abeegwanyiza okukwatira ekibiina ki NRM bendera mu kalulu kaabona ka 2026 ku bifo ebyenjawulo lwe baatandika okuwaayo empapula zaabwe. Enteekateeka eno emaze ssabbiiti 2 yakomekerezeddwa mu butongole ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu NRM, abeewandiisa bali 2718 nga ku bana ababaka ba palamenti bali 1579, ababaka abakyala bali 586, bassentebe ba disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga bali 553, ng'omugatte bali 2718. Bano nno be balindiriddwa okusunsulwa. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi, ensimbi ezisukka mu buwumbi 5 ze zikungaanyiziddwa okuva mu beegwanyiza okufuna kaadi ya NRM. All of them up to LOC3 who are flag bearers are funded by the party. It can go up to 1 million as we go down, but they are all funded by the party. So this money you are talking of 6 billion. Okusunsula kwa kutandika lunaku lw'enkya. All those intending to nominate will have to come with only 2 people, nominator and seconder. In case they don't have, they must have identity cards, national identity cards of those 2 people. Kyokka waliwo abagenda okuweebwa enkizo mu nteekateeka eno. Ministers are busy people. We shall handle them specifically as they come. What about the Right Honourable Deputy Speaker, who will be coming at 11 tomorrow? We shall handle him specific, so that after some time he's out of the place. Akakiiko katubuulidde ng'abeegwanyiza okukwatira ekibiina bendera ku mutendera gw'obwa pulezidenti bwe kutagenda kubeera mu nteekateeka eno. Expression of interest which we are calling for is not for the presidential flag bearer. I want to clarify. The flag bearer for national presidency will be in the National Delegates Conference. So people who are masquerading around here the other day, they risk being arrested. We are saying what we call for is what you come to express. That time there was a young man coming for presidential flag bearer. We have not reached that level. So don't jump the gun because you are testing deep water with both feet. You will drown. Newankubadde olunaku olutongozeddwa olw'okusunsula lwa nkya, ye sipiika wa palamenti Aneta Among asunsuddwa ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bukedya ng'onayiseemu nga tavuganyiziddwa. On behalf of the commission to declare her unopposed. And I want to thank God that the truth has come out. Thank you. The truth has come out, and I have always told people, let's not mix the law with the politics. The law is the law. And politics is politics. And in this case, it is about the law. Helena akolodde nga ye yali yeegwanyiza ekifo kino. Akakiiko kamuwandudde nga kagamba nti abadde talina bisaanyizo kuvuganya ku kifo kino. Miss Akol Helen Odeke does not reside in that area. Does not have a permanent residence in that area. Even a temporary one of 1 year. She only has claims to have bought a piece of land. Enteekateeka y'okusunsula abeegwanyiza okukwatira NRM bendera kwa kutandika olunaku lw'enkya okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ng'abanaayitawo be banaaba balindiriddwa okugenda mu kamyufu k'okulonda abanaakwatira NRM bendera.